ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Oba 2000 nga bateekawo okwekalakaasa. Sejjuka kibali beekalakaasiza naye mbu nga beegattanga abasumba. Naye nga ennyambala yaabwe gye baasazeewo kutiya. Era baayambala ekkutiya. Anti kutiya ne bayita mu kibuga omwo. Kutiya kabonero ak'abamweyana, akabonero ak'ekibonerezo. Baayambala ekkutiya. Badde nja kwogera erinnya wano yabakulira musajja ali awo w'amaanyi mu kibuga omwo musumba. Simumanyi. Naye baayambala oba bali beekalakaasiza ki sijjukira naye ng'abasumba. Bano abaaliwo mu COVID. Kakati oŋŋambye nti ekkutiya eripulizentinga birala. Naye nga oba baali basindika yali ekuliyetinga obusibe kuba bamweyana baamubonyaabonya nnyo, baamukuba, baamukolako buli kikolwa kyonna ekibi. Kati ne bamutwala mu kkomera ery'Ekatereke ne bamutereka eyo. Naye era yamala n'akola ki ng'omujagujagu tajavaayo, yamala. Kati bamweyana olubiri olwo lwasigalawo era waliwo alukulira mumanyi ne sijja kusobola mwogerako linnya lye. Kati alukulira mu kaseera kano abantu bagendayo okusamira oba okukola ensonga z'abamweyana. Abamu abagamba bambala amakutiya. Osooka ekutiya bagisalako omutwe wano n'emikono wano n'oyambala. Bazambala era nga w'oyogedde. Naye kabonero. Kati era buli agenda Ekatereke ekisookebwako nga yakatuuka Ekatereke bamutuma akawunga n'ebijanja. Kakukola busibe. Kuba gwe bagira yali musibe. Baba bagenze mu kkomera ekitegeeza nti bwe wakolanga ensonga ne zikulemerera ng'ozitwala Ekatereke. Ekatereke baaterekangayo ebiremye. Jeremiah no tukyakwetaaga. Bayibuli erina ebitabo bingi. Era tubimanyi. Ebitabo bibiri mu Bayibuli tubimanyi. Kakati nezivaasi tuzimanyi ezirimu mpitirivu. Naye kasobola tumaze tubasomese nga basoma bitegeera. Kakati bano abalongo bajja batambulira mu bintu ebyo. Kati bamweyana, ate bamweyana ali omu ku batoopu abakola lubaale. Jenno. Bamweyana so w'abalalu. Anti yoyo naye bamweyana alumira mu bitundu biringa 3. Ayinza okukulumira mu Katogo, mu Kavuyo. Beba abantu abasamira n'olabanga bafumba obutogo bwa muwogo. Babagamba bagabula kabaka bulamu ne bamweyana yaba baluma. Yaba batagaza nga bakyali mu butogo. Bamweyana alumira mu stayiro ya Kalalu oba mu kitundu eky'obulalu. Kyovulaba waliwo n'ekikofiira kye bambala ekyensansa kiriko ensansa ezisusumadde bwekiti. Kikofiira kya mukeeka bwekiti. Ekyo ekikofiira ekiriko ensansa kitegeeza nti bamweyana tannatereera. Kati waliwo ne bamweyana ateredde ng'ekikofiira kiramu tekiriko bususumadde bwe buti. Naye nga kyansansa bazita nsansa. Kati bamweyana mulangira atula ku batoopu eri waggulu ayina ejje ly'amayembe n'amagye. Mulalamu. Musayidi eyo mulalamu. Musayidi ye eri naye mulala. Toopu. Atula ne babulamu waggulu. Atula ne bakawumpuli bandawula. Kale olirawa. Ne batigomye eggwanga lino. Wallahi. Bamweyana bw'atuula kuba kati bamweyana bw'aba akolera mu bitundu biringa 2. Akolera mu kitundu eky'obusirikale asobola okukola ng'omusirikale.
ate asobola okukolanga omulangira nga komanda nga ye aduumira buki buduumizi naye alina ejja eriri buli musambwa nga bw'ogulaba gyo gyeyuzaamu ne giba nga gyakolamu apartment ez'enjawulo naye nga kisigala ekintu kyekitya kimu so department baazeekolera kati bamwena omu ku batopu ku balangira abali waggulu atuula ne Bulamu atuula ne Kawumpuli atuula n'Endawula atuula bamwena bantu balinga bana kati kambuuze kano geno nga olaba otakwatagana notakwatagana olaba batakwatagana nedda bo bali wamu tebafuna budde buyombamu bo bali wamu kubanga bayibuli egamba nti sitaani bwagoba sitaani munne obwakabaka buyinza okwawukana kati bo bali ekitole kimu kati okweyuzaayuzaamu ffe kuli eno mu balokole kuli eno waffe ne bo bali eri bali kimu kubanga sitaani akimanyi nti akaseera kalina kaki katono kati akozesa akaseera kano n'akwata emiyo gino n'agiwumbira mu gundi emu so kati abalongo bano twogera tuyingiddeko kumubamwera kati abalongo bano bonna bagwa wansi awo kubanga waliwo ebiba biganya okuteera mu lubaale waliwo ebiba byasoba waliwo ebiba bikoze eki biba bitereeza naye ate nabo batereeza baki batereeza bwe baba bavudde ku mulamwambu okitegedde kati awo kikyatubuzaabuza ffenna okutegeera ani atereeza munne atereeza munne kati kyekiri kikiwagambye bali omuntu omu kati era bw'otunuulira nnyo ebintu by'obuwangwa bino ojja n'olaba nga abalongo mu buli kika ekya Buganda ebika bya Buganda byonna oba obuwangwa bukolwa ebintu ebyo naye nga n'abalongo balina okubaamu teri bantu balina kika nga temuli balongo mu nsi yonna abalongo mu buzaale ne mu mpewo kati kyenjogerako mu buzaale kyekiri kinasoose okwogerako mu ntandikwa negamba nti bwabangawo amaanyi ag'omu bbanga newabeerawo n'atuulako amaanyi ago negamba nti waliwo olubaale owasooka ne lubaale ow'obuzaale lubaale owasooka tebaamuzaala ye yaliwo egyo emyoyo gyali gyatondebwa butonde bwa Katonda olubaale ow'obuzaale lubayita lubaale ow'okubuzaale be bantu abaazaalibwa ne balinnyibwako emyoyo kati abantu abasinga obungi bategeera lubaale oyo bwe bamanyi ow'obuzaale nti amaanyi gamukkako n'ayambazibwa omwoyo n'andika okuweereza bajjajjaabe kati ate ne wabaawo wasooka ye talinnya ku mutwe talinnya kati nze nali nasamira oyo owasooka kati ate ono omuzaale talina komandi kusooka kubanga eno jjajja amaanyi kyova olaba nti watuuka eri nga buli kamasaba osobola okugamenya ng'osobola okukwata essabo n'ojja mu byagala n'ogenda lwa nsonga nti ono asinga ono amaanyi naye just guba muzannyo olowooza oli w'amaanyi osinga oli naye nga mwenna muli kyekimu kati nzirako katono nnyo omuvubuka oli yagambye nti ye yagenda ettanda n'abikka ne bamukozesa emikolo naye bwamala okukola emikolo n'alaba nga ate alaba omusajja ayambadde kanzu yagamba basimambu yagenda simambu kabaka engoye yayogedde ku ngoye ze yabikkisa kati engoye ezo nazoogerako emabega nenja kukiddamu katono babikkisa engoye 3 kabaka olugoye olusooka si ngoye ziba mbugo embugo ezikomagibwa mu mituba waliwo olubugo oluddugavu nga lutegeeza kkala ya bulamu ate bulaaka ye kkala ya walumbe entuufu olubugo olwokubiri lukiikirira endagaano bajjajjaffe ze baakola lwe lumyufu lukiikirira endagaano z'abajjajjaffe ze bajja bakola ne walumbe olweru kwe kulongoosa mbu batukuze baleetewo ekyeru naye ono yena ebisatu katemba kubanga
bw'oba ogenda okuzuukira mu bafu ate kikwetagisa genda mu ntaana kunoonya mufu. Kituufu. Onoonya kuwonya bulamu, omufu tasobola kuwa bulamu. Tosobola kunoonyeza mulamu mu mochari. Weebale nnyo. Kaakati abagenda tanda okubikka bagenda ne babikka embuga ezo 3 naye tebasobola kubikka, era abasinga basamya tosobola kubikka bulamu nga tobisse gundi, nga tobisse kizza. Oba otawaanidde bwereere. Kizza jja byonoona. Kiri ekyana kya kyejo. Kiri ekyana kyekyejo. Tekigaanagira ne kina kirinya mu sowaani. Kibirinnyamu. So inasooka kikolako ne kibasse. Anti Lubaale munafu nnyo ku kitambo. Ekitambo kisinga Lubaale amaanyi. Naye ng'ate byonna bino byonna byenjogerako babyogerera ojja biwulira awalala. Ekitambo nga tonakola Lubaale sooka ogye mu kitambo. Naye oba tokijjeewo just oba okkaanyiza nakyo ne kidda ebbali. Teri muntu asobola kuggyawo kitambo mu Lubaale. Okuggyako omulokole yasobola okusaba ekitambo nekikola ki? Nekivaawo. Naye mu Lubaale mukkaanya bukkaanya nakyo. Ne mukikolera bye kyagala, ne mukola bye mwagala, ne kigenda. Kimanyi okwekyusa ne kidda. Bwe wabaawo embeera. Gande gundi yatusindise. Naye ng'egimu ali mwatuwa. Kale mutwongereyo akabuzi. Ffe tubate tugende. Binegotiatinga ssebo n'omuntu. Kubanga nze waliwo yansindikirako nagenda nensamirirako side ze Busoga Nairo oyo. Waliwo ne gye bayita nanise n'okwerabirayo nno. Bayitayo wa Tanda Falls. Kati waliwo yasukuma eddogo. Yali liva Mbaale nga lijjeemu. Emisambwa gy'oku Nairo ne girikwata. Ne gisooka ne gintegeezaako. Nti waliwo aloodinze. Waliwo aloodinze. Ne mbagamba y'ani oyo aloodinze. N'aŋŋamba gundi ne gundi nti okke muligatteko ekirala buli muddize. Nekimuwa n'akibulira nga kyokya. N'omuwa full package. Alina n'okuba yafa. Kisuubira kubanga gyali mulamu. Simusuubira. Mwali mufa ki? Kati nagenda n'enkolerayo emikolo. Bwe ngenda n'enkolerayo emikolo, kati ndowooza yagala afaanane nga nze. Kati nayagala ate nze anzijewo, ndowooza atwale ekyange. Omanyi mu Lubaale fitina mweri. Obutaagaliza mwebuli. Kati ye yalowooza nti bw'aba anzijewo asobola okufuna ekyange. Gye baali basindise lyali lya kuggyawo. Baali baagala kunzijawo. Kati ne balikwata ne baŋŋaana n'essebo watuwa ebintu bingi tusobola kukkiriza bino bye tukutuukako. Awo ku Nairo olaba bridge eyo. Emisambo egiri awo miyitirivu. Waliwo amaanyi agakuuma awo. Banga wasinga awo bitundu bye bimu bisijja kulagiriramu bano wewali poto emu. Abantu gye bayitamu. Mpulira buli ajja lumu bwenda jinjaawo. Jinjawo weeri. Naye kizibu ate abagimanyi batono okuggyako abo abakirimu. Be bakikola ki? Yamanya nti wano. Be bakimanya nti awo. Kati baagikwata ne bagamba bimuddize. Ne babimuwa. Nengena ne mbakola bye baali baagala. Era nange era nasasulayo omutango. Olw'okukutegeezaako n'okuzzaayo. Information. Samikege mannya gange tukyali ne Jeremiah. Atunnyonnyola. Manye ebintu by'obusamize buno nga we nayogedde mu kutandika nti toyagala ng'oba tewali kiri oke. Ne 90% nale njoyire na ntono 90% abali mu bulokole. In fact kiriwo ekiti 50% abali mu bulokole baali basamize ate ebimu bakyabirina wadde ne mu kyaki bajja 50%.
ayinza okuba ebimu yabita ebyamaanyi ennyo naye ng'akabbo kagamba naye kano si kamaanyi akalina. Era operation netandika olunaku lwabaga bagenda kwaza nnyumba. Kati tugenda kwaza z'abalokole. Obulokole tubuvaamu. Kolo okonkona Sami nenkubuza nakugambira wanti. So oyagala toyagala endeku yo gifulumye. Endeku gifulumye n'akabboko kali. Akabbo kajjeeyo. So omanyi tugenda tulowooza nti obusamize kyekiri byebiri ebinene bye tulaba simana ne bagira ne bakuba eŋŋoma ne bakola bikimbo yo tokyabikola. Tukkiriza wakyuka tokyabikola. Naye ate akantu kako koyina nga kakyama. Okitegedde? So 50%. Naye ate gwe okiraba ng'ekyama waliwo akumanyi. Kakati ndowooza ka 30% oba be baaviirayo ddala. Ate nayo naye kampadde nnene. Kampadde nnene. So abasinga ffenna abaalokoka wali weetamiddwanyi. Era nakano kanja katereeza. Saamu nakano kankogereko. Teriiyo bantu bakyasinze kutwala bantu mu ggeyeena ng'abantu abakoleddeko sitaani. N'abo abagamba nti bagenzeeko mu ggulu. Badde manya bagamba bagendako mu ggulu be bakyasinze be bakutta akatikati. Anti eggulu lingi. Kyolaŋŋamye wali nagenda mu ggulu. Ekitegedde? Abantu abo ajja n'akulaga nti ye Katonda amumanyi naye nga tamulabanga kutamumanyi. Nga just oli gwe yali akola yakyusa mu bukyusa version. Kati yamulaba. Era kyova olaba statement ng'ezo nga ziri eza rapture zikyeyongera. Zijja kujja zibeerawo bwe zityo. Musajja yali akakasa Katonda yamugambye. Naye kati naye yakimanyi nti kegwadinga naye si ye Katonda. Kati yakitegeera be hadiwe. Naye si bye byawandiikibwa omusajja gye yatugamba nti naye weevume nnyo kubanga gwakituddemu. Oliko ekikolimo. Oliko ekikolimo. So kiki banageza okujjayo omusajja ngamba netaakuddamu kwatuza. Era tuvira ku seeti wano onjatuze yogera bugenzi demu yatuladdemu olokoke. Onjatuze mwalimba ensi. Twalimba ensimbu n'atulaba nga tutwala abantu. Kantu ako kanyumira. Naye kansooke mbalinde. Nyina engeri gye nagira ngamba bannaye gwe atabitegeera bino bya mwoyo. Bino bya mwoyo oyinza obutabitegeera. Saamu mwalimba ensi naye twogera kubasabira Mukama abanywezi. Amina. So gwe ayabiviiramu ddala tolowooza nti ate omulabe naye yakuta. Kuba oyinza okuba wali saavanti we mulungi kati wagenda sayinza oyita mu mbeera endala yonna. Ekirala waliwo abali ku ccano kuno si buli alaba ccano eno nti mulokole. Waliwo alaba ccano eno naye akyalimu. Enzina neyankubira naŋŋamba girema ebintu bayogerako mbimanyi. Naye kaakati olabika olinawo wasobya. Obisobya. Naye Katonda gwe tusinza y'omu. Abo mbafunye bangi. Katonda gwe tusinza y'omu yali mu ddiini yali luddawa ne mugamba nkubuulire. Nannyonnyola nankolera lisiti za audio bwe ziti. Naŋŋamba gwe wuliriza olabe. Ne mpuliriza byonna naye nga kasasiro. So bangi abali kuno ng'abiraba olumu nga bimuyambako mutegeeza nti munne byonna by'olimu bakulimba bulimbi. So kyola atwogera ku ki ku nsonga zino. Waliwo omukyala omu eyaŋŋambako lumu n'aŋŋamba kati Sami nina obubaka bwe njagala okuwa. Nemugamba kyano nti nanga naye kati obuzibu bwe nfunyeemu ku ccano yo buli ki buli bumu. Ti obubaka bwange njagala nga bugulumiza Katonda. Mugamba naye ate kyenzudde ku ccano timwe mugulumiza maanyi ga sitaani. Nemugamba gulumiza maanyi ga sitaani kakati sooka onnyinyonnyolemu gwe obubaka bwo buli butya.
agenda okunyinyonyola mu bubaka nga naye ali mu bwa sitaani ng'ali mu ddiiro ng'ali mu ddiiro mujja kyoli nga mwazannyira ati nina sibimanyi nnyo rasaamu naye bwe yabinyinyonnyola ne kati era namukomyawo namugamba okay kale naye ali mu ddiiro kati nga neebuuza ekintu kibantawo kyebantawanyaako neŋŋamba ba tebategeera banasonya okweza ekigambo ekyo olwedde okirabye nti kale ffe tugulumiza ki sitaani ng'oyagala gulumiza ani katonda lwaki mu kyano zonna ate onkubira ntyala kukyala wa olina nnyingi z'olaba gende wagulumiza ani wagulumiza katonda fe otukole ki otuleke naye nagenda omulaba omanyinza omuntu yenna era kino kankikugambe gwe oba oli eyo ng'obadde weteeka kubiŋŋamba omuntu yenna ŋŋamba nti asiiba ne katonda katonda yamugamba ekyokwambala amubuuza ekyokulya waka namugamba nene omukyere gw'ofumbidde abaana abo leero bafumbire kawunga musimaana ennyambala engoye naŋŋamba leero nga tonyumye yambala kali ka pinki yabinyinyonnyola namugamba gwe relationship ne katonda ogirina naŋŋaye nze nfuluma n'ofuluma olumu nanondera ne booda gye ŋŋenda olinnya namugamba okay saamuddamu nga ndaba katonda teyeeyogezayogeza waatyo so bino ebintu bye twogera byemanya byannyonnyola message ezimalamu amaanyi ziringa 5 naye nze nkulira buli we tuwa puroguramu weziti abantu abeebaza bajja ewange abawerera ddala obuzibu ka bwenfunye buli bumu munansonyiwa ayina otuwa information eno mukama gwe yayamba n'ayitayo atuwe information eno yafuuka wakwegayirira yes takyagala byogerako mbu yabikoowa saamulaba sigamba nti kale ndaba okoowa kusobola okubaawo naye buli wembanga akwata okwogera mu bintu ebyo bulumi bwempitamu buba bungi goyinza obutasobola bubuulira naye mu bulamu bwange nakyawa ekintu ekitibwa lubaale kuba yankozesa bingi kituufu nebituuka nebintuukana wano nentuuka okwetamwa famire yange neneetamwa emikwano neneetamwa na buli kimu ani kati woyambira abo kati ebiseera ebisinga kyobaolaba nti wanaabanga ekidomola ky'amata of course bingi nanabako ne ku kyogo ky'ennyama ekyogo ekyennyama nga bwenatabula eddagala kati nga tufumba ennyama ne tunaaba tikugamba tonsikere ebifinga mubirya tubinaaba obuzibu bwolina bwebusaamu nzega wadde onsekerera era njogera byange gwe waŋŋamba mata ekyo nga temuli wadde otuzzi ekyo twakinabira wano muggulu w'emukono ekyennyama ekyabiri nakinabira Mubende ewa Nakayima ku lusozi Mubende kati ennyama mubaamu ebifi yo mugikola muti kyajja wattu ebyo tubiveeko kati awo wali owonyaki wali oterezabireke samu ebyo tubireke omanyi watuuka n'oŋŋamba nti gwe wali sita nga wamuteeka ku mukono guno nali nakola partition ku mubiri gwange emisamba gino gyabanga mingi ate nga nze nagana lubaale okunninnya ku mutwe era weetegerere sagala kuntegeerera nze kinali nagaana kati nga ndaba abasajja gye twabeeranga bagwa mu byoto nagamba gundi kati nga mpulira ndaba byaggete ebyo sibisobola nze nga nze nsobola okwogera n'empewo nga ngiraba nga si byakugira mbu ate kuddamu ebyo busimanyi ate gudde bigo oli kati ate lubaala akwagala tamala kuteekako biwundu ogwe mu byoto alyoka ayogere yaba takwagala kati otuuka ddi nga simanyawo oli wagamba ekizibu sima wano ne weenyeenya sima notegeera kino kyekimuluma kati awo manyi saamu ayagala okunsima towulirako mirembe nga tontakudde naye mukama wali star kakati awo okutuuka mu guleedi eyo naye nalaba nga n'emisambwa mingi kati nenjagala nfuneko emikulu egikulembera emirala yes kati nga tosobola kukwata bataliyani emisambo emeka gumanyi bataliyani bebeeramu kumpi abasirikale nga bameka kati nemba nga manya nti kati mpuliranga ensingo kati nawuliranga nga ensingo eno yenyeenya kati wanki baita ekisulo
wano wenyenya n'obulyanga wenyenya n'obulyanga wano wala ngiriso lyenyenya ate nze kye nali nakola awo ng'omanya kino kye nga bwe kimutawaanya. njogera n'omuntu bwe nti nga bwe mba njogera naye naŋŋamba nyina ekizibu bwe kiti ngenda okuwulira nga wano wenyenya mu bulago we bati manya mayembe ge gamutawaanya nga seetaaga kukola bingi manya nti ojjembe nti ekimbuuza kati obadde otambula otya ki obadde okola kinagendako egindi ne baŋŋamba ati ate kino nga byonna byewakola bikyamu weetaaga mayembe wena amayembe nga yina okukoya mayembe emisambo gyo girina ekizibu kimu omuntu agiriko kasi toyogera exactly giba gigenda kuvaayo n'abanga ayagala okusesema n'abanga abolooga n'abanga akola ki gyo giba gitegedde nti oyo atumanyi atutegeera. Okay kati mpola abalongo tubate egenda kuba laka toŋŋambye ba justice wadongo ojja kumpa ku type zaabo abalongo tulina abaana ab'ebuvanjuba ab'ebugwanjuba ab'omumasekkati ab'omumakiikaddyo ab'omumambuka abo bonna balongo tulina 2 tulina 3 tulina 4 tulina 8 waliwo abaana ab'omuntobazi omanyi bulongo buno bugazi mu buwangwa naye nze nja bufunzafunza obulongo buno ate ng'omulongo omukulu asinga mu bonna ye Mayanja ate okimanyi ne Walumbe naye mulongo kati kiriwo ekiti Walumbe n'Endawula abo 2 kuliko Katone Waswa ku Walumbe n'Endawula kuliko Katone Waswa kitya lwaki ogambawo anti kati kiriwo ekiti baali baana nagambye waliwo amaanyi agakkanga ku baana kati baali balongo Katone gundi Ndawula baali balongo era Walumbe kati ng'ovudde mu byakabaka Walumbe ate bodda wano waggulu wano mwana togenda nomuyitirawo kabaka tebamuyita kabaka mwana bamuyita Walumbe Ndawula ayitibwa Ndawula babula beetongola balina amaka agaabwe gye babayitira bakabaka nga boolaba nti kabaka waffe wa wano bwagenda ettanda tayitibwa kabaka mwana tayinza na kuyitayo takiikayo kabaka ettanda ndowooza wankitwalenga ki aba alina kuyitibwa linnya lye kubanga wabaayo kabaka omu oyo Walumbe ate yamutwala ekitegedde kati namani wano waggulu ono ggulu ne mama waabwe Nattimba ye Naalongo mu bannaalongo bonna yazaala byonna yazaala ebyana n'agaana yazaala ebyokoola by'ensi kati wano tewali gamba nti gwoli top beba top nga bw'obeera ewaka ewuwo nga wava ewa taatawo naye ng'ewama woosajja kulira era wookolera buli kimu kyonna kitegeeza nti awooli woolina obuyinza okyala ewa mu bamwana naye ng'ate bwe bikusobako olina gy'oloopa ensonga zo era bw'oba olaba natuuka ku kyemizimu nja kukunnyonnyola oba kyetuddako era kyetuddako kakati emizimu tutandikirawo kati emizimu ye muntu afudde obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu
gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bwava mu mubiri ne bamuzika mu ttaka. Kati abasamize ebiseera ebisinga bakwata omulamula. Ne basimba ku malaalo ogwo. Nga lwaki basimbyeko ku malaalo ogwo? Ekibasimbya ku malaalo okwo kyono gwe mulamula. Addemu asitukaddemu alamule. Atule ku nviiri z'abalya mmere. Era bu vidiyo bwe gye buli abasinga badde bajja babikola nenze mbadde emimanyi okuva emabega. Nga baagala ono omuntu aliwo asigadde ono ajja alinyengako alamule. Kikitekesaawo omulamula. Bateekako n'emmwanyi ze bataddeko okuddamu okusitula omwoyo guli gujja gutuule kwali omulamu ku mulamu. Naye ate bw'aba nga omuntu oyo yali yafa nga yali mutukuvu, yaliko obuyite bwa Katonda, ne bwe mubiteekako tadda. Era talinnya ku mitwe gy'abantu, tayogera era taddamu kulinnya ku mitwe gy'abantu. Abula entaana esigala kiwowongole nga mwaziika mubiri. Omwoyo ne bwe mukolera ki, ne bwe musimbako ddagala, ne bwe mukola ki, omwoyo guba teguliimu. Gwagwa bulamuzi obw'ekitangaala. Era nga gulindiridde olunaku abaana b'abantu bagenda okukola ki? Guba mu kifo, kubanga ekyo ekifo ndowooza kiri mu Luka 16 kutandika ku nnyuma 20 wali sitole ya Laazaalo n'omugagga. Bakulaga nti Ibulayimu omumwavu bwe yafa yasiire mu kifo kya Ibulayimu. Kitegeeza nti waliwo ekiwummulo w'otuukira bakulisiivingira n'obeerako awo nga wali si wa bulumi, naye nga oba tunatuukira ddala eri gy'olina okukola ki? Okutuuka. Tewaliyo puligatooli. Kati gino emizimu omuntu bw'afa bateekako eddagala, abamu basimbako eddagala okusitula omwoyo guno. Oluusi bamusse baagala gy'anoonye yakoze eki? Eyamusse. Ebyo bisobola okukola babikozesa. Eyamusse nennyini neyeereeta nga bakoledde ku mufu yennyini, kasita oba nga wamukutteko noba nga wamuloze bulozi tewamukutteko. Era eddogo lyewakozesezza ng'omuloga lennyini libanoonya ne likomawo, kuba liri eddogo eriroga mwoyo. Eddagala teriva wano ne ligenda emakindye, teriva wano ne ligenda embaale, wabula mwoyo gwe gutambula ne gugenda luddawa? Gy'ogutumye embaale oba luddawa. Eddagala sirega nti gundi ali mu kundoga. Gundi bw'aba akulogera Masaka eddogo ne likwatira Kenya. Naye guli guba mwoyo gwavudde e Masaka ne gugenda luddawa? Wadde golaba nga ogira buntuntu obwo. Kubanga wano mu ddakiika 2 omwoyo guba gutuuse waka ewammwe ne gukebera ne gukomawo wano. Naye nkubuulira byonna ebiri ewammwe naye nga omwoyo gubiŋŋamba ate gwe natumye. Okitegedde? N'omanya nti wano waliyo kino waliwo kiri, kati nga byeggamba byonna biba bituufu. Kati ate ne Katonda asobola okulaga omuntu nga wabwa Katonda n'amulaga ki ekikukutte. Kati kisinziira
ebintu bino bikolera sayidi ki? Kubanga nga bwolaba nti eno mu busamize bakola obuyambi era bayamba abantu. Ne mu bulokole era bakola ki? Bayamba. Naye obikolera mu kategole ki ogwawa. Kati gino emizimu gyo bwe gito bwe giri. Omuntu afa, bw'afa omubiri guno guziikibwa naye omwoyo gubeerawo. Ogwoyo omuntu aba afudde omuzimu gwe tuyita omuzimuntu aba waali. Era bw'aba waali atandika okutawaanya. Be babafu gwe bagenda okuziika emmoloka n'ezikira naye nga bataddemu fulutanka. Nyina gye nalabanga. Kati ate awo ekyasinza okubeera ekibi ennyo, omuntu newaba mwana muto nga wa myaka 4 kasita ava mu mubiri aba n'amaanyi agasobola okuzikiza emmotoka. N'okuwanika mu bbanga n'akuzza. Kuba jjukira kati ayambaziddwa ekizikiza kiri kati kitandise okukola. Jjukira ebintu bino byonna ebidduka mu nsi byakolebwa muntu. Ate amagezi agamuweebwa galina we gaava. Teri akola kiki out of the blue. Kati eyamuwa amagezi ago asobola okustopinga emmotoka eyo netagenda kubanga eyamuwa amagezi gwali mwoyo. Buli kintu kyonna ekiyizibwa ku nsi kuno Katonda waba si yakikuwadde kiyiya, Sitaani yaba akikoze ki? Akikuwadde. Aba akikuwadde. Kati Sitaani tasobola gaana kukwata mu mmotoka. Anezimu zibuna obubonero bwo. Okitegedde. Kati gino emizimu bwe gito bwe giri. Era otuuka n'olaba nti era ebiseera ezinga bw'osamira bw'ogenda ettanda ekitwala abantu ettanda kwe kulaba nga baweebwa emizimu gy'abajjajjaabwe. Naye ate bwe bagikuwa tebakuwa gyonna. Kati oyinza ogenda ettanda n'osamira ne bakuwayo omuzimu gwa jjajjaawo nga gumu. Kati bwe bagukuwa ne gukubuulira ne munnaye nti twakola bwe tuno bwe tuti naye ensonga zaffe zonna fayiro zaffe ziri waggulu. Mu ggulu gy'olina okgenda oyogerezeganye n'oyo akuwe akusalira omutango gw'oyitamu okusasula osasule batute. Kati ogenda eri kuwooyawooya. Kati ekikutwala eri ettanda kuwooyawooya kabaka ajjawulire kitaawe taata naye waliwo abazeeko ewange bagamba gundi ono ne gundi naye wakibadde tubateeramu. Kitegedde ekitwala abantu ettanda kabaka si agaba emizimu. Agaba emizimu ali eno. Ettanda just eba version nti bakola bampadde omuzimu gwa jjajjange naye babeera bakulimba. Emizimu gyonna soosi yagyo eri awo ewaggulu we wali seefu y'ebyama eby'abantu bonna. Era we wali kubanga nze bwe nagendawo nazuula fayiro ne fayiro eza buli muntu. Nga bwe tugamba nti Mukama amanya gange gawandiike mu kitabo ky'abalamu ky'abafu. Kati agabafu gali awo gonna. Era bakulaga fayiro ezo na buli kimu kyonna bw'oba oli mu mwoyo n'osobola okumanya fayiro ezo bajjajjaabo bonna b'owamanya ne b'otaamanya abaawa n'abaawa n'obategeera era n'obamanya fayiro eziri awo. Ate saagala mugendeyo kubanga ebalevu kutuuka okugendayo si ntandikwa tozungirayo. Ojja kuvuzungirayo ofunirayo ekikolimo. Okitegedde. Kati bano bamala obbawa fayiro ezo kati obulamu bwe butandika okutereeratereramu. Naye ngendo firimu yonna gy'oyiseemu eri kati jjukira tulina ensozi 99 ez'okusamiriramu wano mu Buganda. Kati ensozi 99 ez'okusamira wano mu Buganda olw'99 lwe luli Mubende wa Nakayimaawo. Naye ng'ensozi zisukkawo naawo. Naye Buganda bwo bulinako ziriwa ezo eziri wano 99. Ate era batambulira nnyo mu 9 kubanga abalangira bo batambulira nnyo mu 9 abalangira. Kati bo bajja bakikola bwe batyo. Kati gino emizimu gyo tegyayimirangawo ku lwagyo wabula bajjanga bano abasooka okukola ensonga ezo. Kati oli waafa bwaba baali basamira ojja ne weegatta ku bba emabega. Kiringa bona agamba nti tugenda ku paledi ya Buugi abaana bali ku ssomero
kati nga bwokwata ekikopo osimba ku layini emabega olinde bakuwa obuuki. Kati abantu abava mu nsi nga tebalokose tebakkiriza Yesu Kristo kuba mulokozi wa basimba layini eyo ne layini eyo begenda mu geyeena wabula osimba busimbi ku bajjajjabo naye bw'obeera mu busamizi ekyo tebasobola kikulaga kubanga bwe banaakulaga geyeena n'omuliro tojja kusamira. Kati bakulaga layini nti kituufu jjajjawo yasamira nono yasamira gonaga bajjajjange basamira gundi yasamira. Kati gujasito kyewanisa buki bwewanisa naye oba tokola ki oba tomanyi wetta. Kati awo bwe batyo basinga fayiro zaabwe ziri awo era egyo emizimu gyonna egyakola teri muzimu gusobola kwerwanira ntalo. Era bwe bawasamira amayembe ago bw'omala okuva mu bulamu bw'ensi amayembe gennyini ge gakukwata ne gakutwala gye wakola ki gye wakolerera kubanga olwedde wakola agamba ono waffe gakubuulira nga nti ono ye tetumuta waffe era mugenda mwenna. Teri gwa nti ate kikyobola emizimu egisinga bwe gufuna chance ne gulinnya ku mutwe gw'omuntu gye emizimu gyola nga gikaaba amaziga nga gwandyagadde okwogera amazima naye nga bagukwata omumwa. Kati kankubuulireko kambabuulireko kibadde batamanyi bagambe leero bakitegeere. Jjajjaawe yafa bw'ajja ku mutwe gw'omuntu alina akola ku kya transport yamuleeta, alina akola ku kyokusumula omumwa gwe alyoka ayogere byatayagala kwogera tamukkiriza byogera. Nkiddemu Saamu jjajjaawe bw'aba yafa tajja buzzi ku mutwe n'alinnyako no talina access eyo talina right eyo mukkiriza kukola ekyo. Alina akola ku kya transport alina omuvuga amuleete alyoka atuule ku ki ku muntu ate ne bw'atuulako bye bamugamba okwogera byalina okukola ki waliwo asumulula. Kati kiwanuka yakola ku bya transport n'okuleeta egyo emyoyo okulinnya ku mutwe gy'abantu. kiseeza kiwanuka watabaawo tegisobola wa transport tabaawo. Ekyokubiri ono ow'okusatu nalyo jjembe bamuyita lubowa nannyini empingo yasumulula emimwa negitandika okugera era bw'ayagala nga ggalawo mwogera by'ayagala kuwulira bye mwagala okuwulira byagenda okubagamba kambabuulireko teri kusamwa tosamwasamu. Era twabeeranga nabo nagamba lubowa genda ogamba ndaba kiwanuka wuuyaze bannaye ŋŋenda nsimbanaye kaŋŋende mukama wange wuuyo kubanga kiwanuka ye nannyini mayembe. Era ab'embogo basamira ejjembe eryo ekkulu era kiwanuka kubanga lyeri titoopu mu mayembe era lyerikulira buli jjembe lyonna lyomanyi mu nsi muno liri wansi w'eryo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.